omwami ow'embala ayimirira ne mukyala we mu kisenge n'amugamba bino saagala kuddamu biwulira obukyafu nkooyo nze wange baali bafumba amatooke naye nga bagafumba bagasaanisaako akaveera lumu nenkalaba nemubuuza bino twatandika jjo fumba emmere bwe tuti naŋŋamba ki kyotegeeza nemugamba akaveera kano katandika jjo okubeera waggulu w'endagala naŋŋamba nedda bulijjo kabayo nemugamba nze amatooke ge naalya nga temukateekako mbw ate lwaki nemugamba kalina chemicals hiiti eno bweva mu ndagala n'omuliro ogubira ku sigiri chemicals bakozesa obuveera zino zitandika ogenda nga zisaanuuka mpola ne zigwa mu mmere eno saagala kubeera na birwadde gye bijja nendowooza akitegedde ebbanga ne lyeyongera mpitawo ogwokubiri nenziramu nenkasanga katuko olwo ebagijjula saagirya n'ogaana hani nakyogerako nti kino kikole ki kikome kiganya okukoma saalya kwolwo bagijjula neŋŋamba engeri gye mwafumbyemu emmere si gye twakkaanyaamu simukubye sikoze eki nenvaawo buviringa nzigenda kukola byange awo wennyini yo nekimurigestaringa mu bwongo nti kakino kikoze eki kiyiise neyeetereza. The reason is twalina ground we twayogerera tulina we twatandikira okunyumya kati tetulina venting mechanisms zino ewaka mu bantu betuwanga tetwogera nga abasajja because tutya nti omukazi agenda kugamba oli week omukazi agenda kugamba tosobola omukazi until we start to talk ne bwe tunaawasa abakazi abawera 5 nga tetufikisinze ensonga zino ojja sigala oli musajja alina ssente atayogera bikuluma ojja kusigala oli mukyala agamba nze omusajja kyagamba kyenja ogenda nakyo naye bannange bw'obanga owasa oba ofumbirwa ofubanga nnyo obutatomera ffenna tutomera but what we do we compromise and tolerate oga kino nja kigumiikiriza kino ngenda kuseseetukamu katono because twakulira mu maka ganjawulo